Neyanziza nnyo SPD ne muganda wange Farouk Sessazi omwaka 2022 omukulembeze w'eggwanga yasalawo n'atandika enkola ya Parish Development Model. Olunaku olwayo tusazeewo okujja wano mu bitundu eby'Ennamumira okulaba ku bantu abazze baganyulwa mu nteekateeka eno, ate oluvannyuma lwa gavumenti okuba nti abamukono oba Mukono munisipaali amagombolola 4 babongedde obukadde 5 buli muluka. Ndino omu ku mukyala abasooka okufuna ensimbi zino ngono yasalawo okukola pulojekiti y'enkoko, agenda kutubuulira enteekateeka eno eya gavumenti emuyambye etya era ensimbi zino yazikozesa atya. Maama oli butereevu ku Salt TV, tubuulire ku mannyo, tubuulire enteekateeka eno eya PDM engeri gyekuyambyemu. Amannya gange mpitibwa Namusi Madina. PDM nagiyingiramu omwaka 2022 ne tutandika okusoma omwaka oguwedde mu 2023 ne tutuuka ku Kyengera ne batuwa akakadde k'ensimbi mu mwezi gw'Omwenda nnaku zimwe zaali 8. Naye sente zino nzikozesezza mu pulojekiti y'okulunda enkoko, zinnyambyeko okunkwatirako mu ngeri y'okugula emmere. Naye waliwo era obumulumulu obubulamu tweyanziza gavumenti yatuwa, naye twongeremuko kubanga tubulamu eddagala lya bbeeyi, emmere ya bbeeyi. Kale twandyagadde tulundeko oba enkoko nga 300 naye tetukisobola olw'ensonga nti ssente tezitumala. Bwe tutuuka ku ddagala nalyo liba terimala, ate nga ebintu ebyo bitambulira wamu, mmere na ddagala okubeezawo enkoko. Okay. Yes, Mr. Kigundu mu bufunze tubuulireko ku nsimbi zino ze twafunye. Ono y'omu ku balondoola ensimbi zino eza PDM mu luka gwa Namumira, ate n'okulabirira gonna mu miruka gyonna egiri mu munisipale y'e Mukono. Tubuulire ku nsimbi zino ze mwafunye obukadde 5 ku buli gombolola. SPD ogenda kunzikiriza nga Mami Kigundu ayogera, batwage ku pulojekiti y'omukyalo ono katono okweza enkoko zazze afuna. Kigundu Stephen, chairperson wa PDC Parish Development Committee, akakiiko akalondoola pulogulaamu eno mu luka gwa Namumira Anthony. Twafunye obukadde 10, in fact twafunye obukadde 5. In fact omuluka gwe Namumira guli mu gombola ya Central Division gy'emiruka 4 egikola egombolola eno, buli muluka gwafunye obukadde 5. Twebaza gavumenti tekigambo kye yatandika ddala President waffe w'eggwanga ekyokujja omwavu mufuna mpola okubanga atuuka okubanga yebeezaawo bulungi. Pulogulaamu eno y'okwongera mufuna mpola nti gavumenti egituukirizza. Yasooka netuwa obukadde 10, naye twali tulowooza oba abantu baali balowooza nti pulogulaamu eno eyinza obutagenda bulungi, naye twebaza gavumenti nti kyeyeeyama ekyakikola, yatuweereza millions 5. Era olwaleero obukadde 5 obwo tugenda kutandika kugabira abantu abalala abapya. Twali tugamba nti abantu bangi, naye gavumenti efudde yatwongedde millions 5 ne batusuubiza nti ku nkomerero y'omwezi ogujja obukadde 5 bugenda kujja. Yes, Chairman, waliwo abantu abafuna emitwalo 86 zino ku nsimbi mugenda bajjuliza wa mugenda kuwa bapya? Of course batugambye tukyalinda guidelines okuva waggulu otutegeeza oba tujulize bano oba tuweeyo tuwa abantu abapya. So tukyalinda guidelines naye nga zo ssente millions 5 buli muluka mu gombola ya Central Division yamaze dozifuna. Embeera bwetyo bweri wano mu nkola ya PDM. Over to you, SPD ne muganda wange Farouk Sessazi.